Fe wano ku SMX Media twagaliza abantu birthday nera ng'olunaku olwaleero twandiyagadde okwagaliza mukyala Dr. birthday ennungi. Olunaku olwaleero ku myaka gy'abadde alina mwana wattu tegisigadde kyekimu. Amakulu mu kyo waliwo omwaka omulala gw'amaze okubeera ng'alindiggula wali eri omulala. Mukyala Dr. si mulala nati bulijjo tulina mukyala Dr. naye munnange twafunyeyo Dr. omulala lwakuba sayizi y'empiso ye gy'akozesa etera okusokkako abamu. King Saha wamu ne Shakira bafulumya oluyimba oluyitibwa Doze nera okuva olwo mwana wattu Gravity omutujju ne yeefunira ekitiibwa ky'obwa Dr. Oluvannyuma lw'abasawo okuvayo ne beekalakaasa mbu bannange yakozesa tayaya professional yaffe yagikoseza mu bukyamu ebintu bye yakoze ebyo fesi wetu twetukwasaganya abasawo abalwadde abakyala kwegamba bintu bingi byayogerwa ne mwana wattu mu byonna okubeera nga byogerwa. Nakugamba alino ku SMX Media either kigenda suula oluyimba lwa Gravity omutujju we kibeera nga omulamwa gwe baliko ddala bagutaddeko essira oba siki kigenda promoting oluyimba lwa Gravity omutujju. Oluyimba lwa Gravity omutujju ogenda ku YouTube channel ennaku lwali lwakamalayo mmeka 5-6 ng'oluyimba luli mitwalo 22 okitegera mu 1200 kati sawa zineno simanyi na kumanya luyimba luli mu mmeka naye amakulu mu kyo lwa trendingako number 1 ku YouTube. Just imagine mweno mulikuwoza oluyimba simanya emitwe emibiri emikalu M13 zibikoze bitya naye oluyimba eringa lutambula. Amakulu mu kyo tetunenya Gravity omutujju tetunenya Shakira wabula bannayuganda this is the real content gwe twetaagira ddala ndowooza okuwulira kati ate tugambe ki waluteekayo ffenna netuluwuliriza oba ekituluwuliriza kubeera nga tugenda tulabe ki kyeyakoze okusinza ku ki kyebabeera bagamba oba ekituwuliriza kubeera nga lunyuma ekyo kyesimanyi. Manyi omuntu bayinza okugamba owaayi omuyaya yakubye oluyimba lubi n'ogamba oluyimba olubi sizaagala nnyo naye kangende ndabe lubi kwenkana ki n'ogenda n'olulaba enamba ziba zitambula nera sente abeera ayingiza kati awo naye ng'olunaku lwaleero ebisibe ebituleese tuze kwagaliza mukyala Gravity omutujju happy birthday ennungi mukyala Dr. Gravity omutujju mbadde nkyerabidde wano ku SMX Media tugenda sigala tukuwa updates gwe kyoba okola subscribe nga notification bell ebisigadde obitulekere. Nenga sinaberanga nkakuterako kankojjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa gwatalina mukisa business tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo koberenga oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere.